okusinza ku bini byavuddeyo Nalukola asigala mu parliament oba sekyo tewajja kubeera yabeerayo. Nalukola bw'ateekamu apiiri kumpi ya mwezi mulambo okuwulira myezi 2 banagenda okumala ogiwulira nga tetuli supposed kuddamu kulonda either kifo kigenda kubeera kikalu paka 20 whatever. Kitange yaŋŋamba nti gavumenti kintu kimu kyokka kyetesobola kukola kusanga mulambo ku kkubo negugamba nti guddemu obulamu. Tubaze emyezi ebyo byonna naye ani alabye ekkooti nga esala omusango gw'akalulu mu bbanga lye basaliddemu ogwa Nalukola. Ani nsobola nange ogw'akatolo gwatandika bagusala endowooza myezi 2 ng'amaze okufa. N'okulwaira kwa Nalukola kwennyini kwali kwangeri kwali mu ofiisi ya sipiika. Ani ng'obudde butuyitako. Yali parliament namba. Ogwegamba olaba ebintu bino nga byalimu engeri naye Nalukola nnumye sijja kirumamu. Annange. Nalukola nkwasa nenna kuba muleke. Uganda. Amateeka gali nga bwe gali. Uganda is our country. It's okay. Njagala kubuuza Uganda. Which is okay kooti yasazeewo yasaze. Wate mbali ya sente za mwe wa msolo. Tugenda kudda mu campaigns, tugenda kudda mu kulonda. Tugenda kudda ku ground. Lwaki batumalira obudde? Nnaku ziwedde. Nnaku ziwedde. Nalukola mwani mwase mu parliament. Electoral Commission eyinza okuba okubiitinga emyezi 6 deadline okubanga eddamu okutegeka akalulu mu kawempe. Kiki kyenkutegeeza omutwe gugamba the elephant that is kawempe. Naye kakati esoko male byonna bagamba montage Farida Nambi bamulaze wano ne Noboz Elias Nalukola bamutaddeko Celebration MP bagenda bakimujjako naye yajulidde dda bagamba nti babagamba emyezi 6 okukoleramu ebintu bino ate no Nalukola appeals against court ruling appeal yagikanyuzeeyo dda bagambye nti no Nalukola 2 month tour of parliament ndi abadali ngali mu kulambula obulambuzi parliament bagambye batya what expertise bagambye nti nebirala bingi waliwo yampereza na wano mesira gaba Nalukola is a good lawyer. He's very good. He's a good lawyer. I think muwagira 100% kolechi appeal lwakuba nti problem weri court gye balimu ye court enkulu buli lwogenda nga mu maaso g'omulamuzi togambanga nti tokitwalanga fugura. Yes, nkibagamba nnyo no. Nze ndowooza ttiimu Nalukola yalowoozanga yes balowooza nti Nalukola already lawyer mumala budde bwaffe mututawanya butawanya ttiimu Nalukola wakyogera era nga munda naawe ontunuliranga falongoga kino nayogera kikataala nze omanyi first let me tell you something n'Abannayuganda njagala bakiige tonyomanga omulamuzi tomanyiranga omulamuzi nawabeera wa myaka ng'olaba nebogenda mu chambers ze omulamuzi yasiba ono omusajja yali amanyira abalamuzi buli kaseera Aaron Kiza nono omulala ono yali wabeesi yali gwe ngamba waliwo n'oyo omulala yesuulanga eddala omusajja akenda bakazi yajja n'amanyira ng'amanyira nnyo kooti amanyira kooti omulamuzi nagamba musibe omwaka mulambo ono bamugamba myezi 9 n'adduka n'abula n'akola atya bamunoonya ne bamukwata eye gundi yaddawo banga datebo ne mugwanga lirimu tebamunoonya timusanyi omulamuzi tomusangi banga datebo yajja wano ne mbagamba naye wamwogera alooya Nalukola yaleeta omujulizi nganze bw'onontu wamwogera n'agamba atya omujulizi n'abagamba abo bampa sente mbuzebuze obululu ne balance wange tusambe bokisi omujulizi gw'oleese gw'owuwo bannanga omujulizi wo gw'oleese yakumalamu nnyo amaanyi olwatulanogamulamuzi nogamba nga Nambi gwe musekerera ngaalinga ogenda okujja Nalukolamu wakyogerawo ne balansi wange temwamumpa mwagamba tuye obululu nembugiragira mwampaako simanyi emitwalo emeka nga mujulizi wa Nalukola omuntu gw'otwala mu kooti nga mujulizi wo I think tikyabagenda okujulira abeera akimanyi omulamuzi ye ng'awandiika ng'abuuza bokisi zasambibwa nti ekituufu zasambibwa abakumaze naye obululu engeri gye twawangulamu ne babayo bwe bagattakawo ennaku ayezaawo nakikugamba nakyo nanyigana Nambi aba yafunye obululu ne buva ku 8 ne butugenda ku 9 simanyimu mmeka bwe muba musobola okuyimbya ne mulonda banga datebo that the slogan I think eggwanga liriko ekyambalo abantu bali tubalamu nti no muri specialist ku ntege namwe ne mugenda mu kubanginga amatebo namwe ne mugenda mu kyakali mu banga datebo ne mbagamba oyo ne mundowooza nti no nakupini likuwa ebifaananyi ng'olina n'abakulembera mu by'amateeka kakati ali luddawa bamuyiga ne ate bwave watone gye nagamba naye singa tubadde nenye enfuna yali kituuka ku muntu oyo twandyogeddeko naye nakkakkana ng'afuuse yoleka afuuse problem
omulamuzi yenna ne waba omulamuzi yasiba Isima yali muwala muto nga mulungi mubalagavu bwati mumanyire omulamuzi yali awo nze kyesibagala ko kimu kyokka kyesibagala ku mulamuzi oluyingira kooti bwe kapa wandika anti awandiika buli every note gyoyogera era kwe anti kati kyeba tiisa no mwajja mwensala ye gwe bw'omugamba kati kankubulire bannalukola baleeta bannalukola bennyini baleeta omujulizi waabwe senkubuge nga wonontwala nga ndi mujulizi wo naye mumugenda ne mulaba nti mwasoma nnyo muli bakitalo n'olugamba nti fulufiga ayogeraki nze ndoza ttiimu ya Nalukola we najja wano ne mbagamba nti abantu asatu bakyemani b'ebyalo baliwa nenkola lipoota ewa muzeeyi nengimuwa ye n'agibakirawo n'akwatirawo ekkubo naye kennyini n'addayo ekisozi omwana ng'ayasiba omulamu kitomumanyiranga yogera amazima bukyowulira emisango gya kalulu siguulyangako naye njagala okutegeeza ne bannayuganda b'onyigiza ennyindo baana mmwe nammwe abaana byabufuzi naddala sula ya 3 abali ku bifo ebirala mumanyidde nnyo abantu n'abalamuzi ne mubafuula ng'ekyokuzanyisa kyova olaba omuntu abadde atuuka mu kooti nga bwolaba kiyiza n'akola byayagala n'awanda amalusu ne yeebamba n'akola atya nga kooti agifudde ng'akatale k'omubuulo naddala baana byabufuzi mukutte kooti ne muzifuula akatale k'omubuulo n'obulimba ne bubeera bungi nga mulimbira abalamuzi obukyayi obuliwo n'okulimba okuliwo n'okuvuma obukyayi buli ludawo obukyayi obuliwo ne mubuteeka ne ku bannanyini bizinensi anti wuliriza omuntu oba ng'ovuganya olina paka gy'olinoga tuboole bano mubaboole mukole amagali mubatemeeteme abapoliisi baffe abasirikale ne mubafuula ekitagasa mwe basirikale mmwe basirikale abalamuzi ne mubafuula ng'ekyokuzanyisa buli mulamuzi wano bamuvuma kasabeera musango gwonna bagenda mulangirira kati nekyo kiveeko eyawangula yali wa kibiina kirala owokubiri kibiina kirala eyaloopa nga wakusatu n'agamba bano bakoze bwe bati ne bwe bati akalulu kabbiddwa era nze sina na sente ziddamu kalulu mulangirire nze era omulamuzi yali asala ng'eggulo yasaze senga yalangiridde nambi kati wuliriza obadde okimanyi ono yaloopa bubi anti history wa Uganda bwodda mu history President Museveni bamukuba akalulu yali wakusatu Semogere yali owokubiri President Museveni agamba Semogere batubbe tugende tetubikiriza Semogere agaana muzeeyi agamba Semogere si yagaana fe ba deputy tukiriza mukuyiwa musaayi ogwo muzeeyi tupigane nini muzeeyi agamba gwosaaga nze sikkiriza bivudde mukolo n'agenda ne kati bwe yavaayo munsiko myaka anagiseyo lwaki yaddiza muntu bukulembeze bwe anti muzeeyi yavaayo n'akwata ne Semogere n'amuwa prime minister okuba Museveni muzibu gwe yakala tugetwale n'agaana anti kati we yandivuddeyo ndimuna ekintu kye tukijjeyo kikino owokubiri anti baba Paulo Kawanga Semogere ono lwandivudde mu nsiko nga musajja gw'olina olwali kakati kankubuulire omusajja bamuyita Kibirige Bunnya gwe balangirira Kibirige ali wakusatu mujjukira tono yali mu palamenti nga tasaaga oyo High Court esazizaamu obuwanguzi bwo obwa Kawempe North Constituency okyogerako ki ekyo nabagamba okuva ku ntandikwa nti nze nali sinzaali mu kugezesebwa wabula omulamuzi kennyini omanyi omulamuzi bwe baba baleese omusango gyali aba alina okugezesebwa kuba ababiri ababeera bali mu kubbinkana baba bamanyi ekituufu kali mukyala Nambi yali akimanyi nti yali tayina buwagizi era teyawangula ne batuuka okuwuula abantu bafa emiggo ye ne banne nga bwe bali mu NRM be bafunye ennaku beeyongedde okusoomoozebwa era abantu baffe abali eyo mbagamba ekigambo ekibazaamu essuubi nti baleme kutya n'akatono tuwadde omukisa ffe nga bannakawempe North okwolesa obuvundu obukyafu obuli mu institutions zaffe omulamuzi oyo nze namulaba nga apapirira nnyo nga gy'oli walinga awali ekijja era ddala tufunye omukisa kuba gwegwa omusango omanyi nze ndi muwoza wa misango sirabangayo musango gupapiriziddwa ng'ogwo mu bbanga lya sabbiiti 2 okubanga omaze okwekenneenya byonna ebikuleeteddwa ng'ate bijweteke era n'ozuula ng'ate ffe abaawangula ffe bakyamu n'osazaamu n'okuwangula kwaffe
omanyi ow'empaka akunama emirundi ebiri oyo nno ye NRM yamala okukola ebikolobero ate era neeyita mu ssiga lyaffe eddamuzi neebanga esobola okusazisaamu okuwangula kwaffe balabye ennaku tulina ebintu bibiri bye tusobola okulondawo ekimu ku byo okuddayo mu kalulu kuba tebasobola kutuwangula abaatuwa bakyaliyo balamu oba okujulira tusobola okujulira mu court of appeal kyetwagala kyetulondako naye ngera tujja kuddamu tubawangule balinga abeesaaba ettaka ng'ate tujja kubawangula olaba General Museveni ennaku ezo yabadde yeetonda eri Katonda n'abantu b'ensi yaffe olw'ebikolobero bye baakola kati ate laba kino ekizze kyongedde omunnyika musajja wattu yali afunye omukisa awo nga yeetonda okugamba ensi eno nti nabwekita ebbanga eryo nga mbanyigiriza kandekere awo nzire ewange naye yalema kati laba ebikolobero bye bongedde okukola nabwekityo nze sirina kutya okujjako okuwa abantu baffe essuubi nti tujja kuwangula ne baba basazeewo tuddemu okulonda inshaallah naye engeri gye kituuseewo nga tuli eno emakka katwongere okusabira ensi yaffe etereere kuba nakaakati bannansi ababadde n'okubuusabuusa ndowooza mulabye effuga bbi berisobola n'okuyita eyo gye twandiyise nga twagala okufuna obwenkanya tujja kuwakanya ebyo ebikoleddwa tujja kusigalayo eyo abantu gye baatuteeka kuva ku nomination Museveni yasindika abatujube abajaji ne bakola bwe kikolobero naye amaanyi g'abantu ne gawangula olunaku lw'okumulangirira kyatwala kuteekawo pressure kuteekawo mbeera baleke bamulangirire newankubadde yali awangudde ku polling station zonna tekyakomaawo n'okumugazeetinga mu gazeeti y'eggwanga nakyo kyalwawo n'okumulayiza obulayiza bamulayiza mu office kubanga bonna baali batya Museveni naye nga twabagamba Museveni akubika era twamukuba akalulu so ekyo kyaluma nnyo Museveni kuba yali ataddemu ssente nyingi nnyo ez'omumusolo ng'ataddemu biliyoni nyingi nnyo buli kalulusi kumpi akaguze kakadde naye ne tumuwangula ekyo ne kimuluma nnyo n'alagira aba NRM batwale omusango mu kooti newankubadde temwalimu omusango gwe baatwala ekitabangawo emisango mingi nnyo ebyo byokulonda egiruddewo okusalibwa naye guno batta eddakiika akaseera katono nnyo ne bagusala mu bumenyi mu bukyamu ne basazaamu okulondebwa kwawo ne gonna lukola of course kya buswavu naye era tujja gena mu kooti ejulirwamu kooti ejulirwamu naye bwe neekola kyekimu ffe tuli beetegefu okuddayo eri abantu b'ekawempe kuba abagoba Museveni omulundi ogwasooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu n'ogw'ekikumi bajja kuddamu bamugobe era baddemu balondewo ne gonna lukola naye ekyo kyongere okulaga bannayuganda ti bano abantu baatya nnyo ti Museveni akubika nga bwe twamukuba ekawempe bwe tugenda okuddamu tumukube mu ggwanga lyonna just mwebereremu protest vote 2026 baleme kutya n'akatono kyutuwadde omukisa ffe nga bannakawempe north okwolesa obuvundu obukyafu obuli mu institutions zaffe omulamuzi oyo nze namulaba nga apapirira nnyo nga gy'oli walinga awali ekijja era ddala tufunye omukisa kuba gwegwo omusango omanyi nze ndi muwoza wa misango sirabangayo musango gupapiriziddwa ng'ogwo mu bbanga lya sabbiiti 2 okubanga omaze okwekenneenya byonna ebikuleeteddwa ng'ate bijweteke era n'ozuula ng'ate ffe abaawangula ffe bakyamu n'osazaamu n'okuwangula kwaffe omanyi ow'empaka akunama emirundi ebiri oyo nno ye NRM yamala okukola ebikolobero ate era neeyita mu ssiga lyaffe eddamuzi neebanga esobola okusazisaamu okuwangula kwaffe balabye ennaku tulina ebintu bibiri bye tusobola okulondawo ekimu ku byo okuddayo mu kalulu kuba tebasobola kutuwangula abaatuwa bakyaliyo balamu oba okujulira tusobola okujulira mu court of appeal kyetwagala kyetulondako naye ngera tujja kuddamu tubawangule balinga abeesaaba ettaka ng'ate tujja kubawangula
olaba General Museveni ennaku ezo yabadde yeetonda eri Katonda n'abantu b'ensi yaffe olw'ebikolobero bye baakola kati ate laba kino ekizze kyongedde omunnyika musajja wattu yali afunye omukisa awo nga yeetonda okugamba ensi eno nti nabwe ekita ebbanga eryo nga mbanyigiriza kandekere awo nzire ewange naye yalema kati laba ebikolobero bye bongedde okukola nabwe kityo nze sirina kutya okujjako okuwa abantu baffe essuubi nti tujja kuwangula okulonda senga kuba kulangiriddwa kuddibwemu ekintu kye saagala naye bwe kijja nti kulangiriddwa akakiiko k'ebyo paalamenti ewandikidde akakiiko k'ebyokulonda kateeketeeka okulonda Luwemba wendi ku bbalo era Luwemba wendi nja kuvuganya ku bwannamunigina okusigala nti ntuuse eddoboozi ly'abannakawempe North mu paalamenti e11 obuyinza gye buli muganda waffe abumanyi obuyinza buli mu bantu naye ate waliwo abalina obuyinza ku ggwanga Uganda mu ngeri enjawulo nja kusaba atunuleko ku luguudo olwo olw'eggulu mu ngeri endala atunuleko ku luguudo lw'e mu ngeri endala atunuleko ku luguudo lw'Embuya anoonye ku balina obuyinza kubanga kikulaga lwatu nti kati state NRM as a ruling party omusango guno gulinamu interest y'amaanyi ate ffe ng'abakulembeze interest zaffe zakubeera ntuweereza abantu so wakati mu kubeera ntuweereza abantu twagala obukulembeze obutuuka ku buntu wa wansi era kyensuubidde nti oba oliawo bandibadde bawa bannakawempe omwaganya guno omwaka ogumu ogusigadde n'obutono na ssente yamu w'omusolo ffe tumakinze 226 anti bwe mugamba anoonye ku nguudo ezo kubanga petition nnyingi nnyo tuzirabye nga oluusi zisalwa ng'ekisanja kikola kiggwako abantu baba banyiza amapeesa gaabwe mu abantu ba bulijjo omuntu wa wansi ono ategeerera politics wano ow'okumpi aleeta omugeraageranya naffe abamutegeerera ewala ffe tumanyi what takes someone okubeera mu paalamenti era kikitegeeza ki omuntu okubeera mu paalamenti ebbanga ttono nnyo n'abeera nti avaayo so kyamukisa mubi nnyo nti muganda waffe kooti yakoze eki kooti yakawaŋŋamudde naye era ajja kuteekayo apiiru state bwebeera nga musango guno egulinamu interest n'apiiru eyinza okuwulira mu nnaku nnya ne bagamba akakiiko k'ebyokulonda kateeketeeke okulonda okuddamu Lukoola kooti emugobye ku bwa paalamenti ekifo kye n'obuwanguzi bwe kooti ebusazizzaamu essaawa eno yennyini eddakiika nga 10 emabega kati kankuwa ensonga lwaki obuwanguzi bwa Nalukoola kooti ebusazizzaamu nakola video lumu tukola wano video zaffe ne muziyitako buyisi ne mutazigoberera nsaboddeyo mu video zange nyina video gye nakola nga Nalukoola baganya okumulayiza nga almost gususe ne mwezi ne mbagamba Nalukoola tamanyi kifo tamanyi muntu gwe yaddira mu bigere n'ekifo ekyo tamanyi abantu bayinza okulowooza nti gavumenti yali eyagala Sseggirinya but neekawempa awo nabagamba ne mbagamba nti omuntu yenna oba ogenda okusikira omuntu sooka obuuze kiki ekyasse omuntu oyo ebiseera ebisinga abadde yeeyisa atya ekyamusse kiyinza okukutwaliramu si buli kaseera nti ebifo bibeerawo nga byakusikira abantu baagala nnyo okusikira ebintu by'obugagga by'abantu abafudde naye nga tebamanyi ki ekyasse oli nawe kiyinza okukutwalira muwuliriza ekisooka lwaki obuwanguzi bwa Nalukoola kooti ebusazizaamu era nerangirira n'okulangirira nti akalulu kaddibwemu ekisooka omuntu eyamuwaabidde w'amaanyi Nambi Hajati Nambi muwala era video nagikola ne mbagamba muwala wa National NRM National Vice Chairman Mwami Kigongo muganda wange tosobola kumalaga muwangula bwotyo mu humiliation bwetyo ate omaze okuwangula bw'ovuma bw'ovoola bw'okola ki mugenze mu kkooti bw'omuyisaamu amaaso bayina amaanyi agasobola okukyusa buli kimu basobola n'omuteeka buteesi mu kifo ekyo nga tewaliwo kulonda ate ne watabaawo bantu kye bakola ekyokuba nti muwala wa munene oyo yamyuka Museveni mu bukulembeze bwa NRM mu Uganda yonna ye taata azaala Nambi oyo Nalukoola gwe yawangula eyo nno ensonga si ntono eyinza okubaana nayo ekoze kyamaanyi NRM ensonga ey'okubiri NRM yali yasalawo President Museveni kino yakyogera we baali e Kayunga
n'agamba nti NRM eba tesazeewo muntu yenna kuwangula by election towangula mpozi nga yesazeewo. Amaanyi ge bagiteekako Kawempe yatuuka ekiseera ne retreatingamu nekkiriza Nalukoola wangule kubanga abaana bateekawo solidaawe Kawempe amaanyi gaali mangi wabula ne beerekerayo kali engeri ke balina judiciary ne beerekerayo kali ne bagaa tujja genda mu kkooti tumujje ekifo kibeere nga kiri vacant. Kakati president nga amaze okugamba nti ffe tetuluzinga kalulu ate novayo n'omuwangula akalulu kyamulengezaamu era y'ensonga lwaki yasazizaamu obuwanguzi buno waddewo okulonda era ogenda kulaba nga Nambi akawangudde gwe teeka waaga era y'ensonga eyo nkulu ne waba takawangudde kati wana ensonga ey'okusatu wejjira diversion yeno ensonga ya kusatu nayo nkulu nga waliwo amateeka agali mu kutambula UPDF Amendment Act okuddamu okukozesa abantu mu kkooti ya bulijjo abantu ba bulijjo mu kkooti y'amagye ne wabeerawo ne Political Parties and Organization Amendment Bill. Ebyo ebintu bibiri ebitambula by'amaanyi nnyo ate bikulu nnyo okwo kwogatta tuwa national wide tour President Museveni zatambula abadde yeetaaga ekintu ekikola diversion asobola okukola biri ebintu ebisatu nga tataataaganyizibwa kati eno diversion yetuuse era ensonga lwaki tuli wano tukola ne video buli wamu byebiriko Nalukoola bamugobyeyo kubanga kyayagala tufokasinge ku bino ayisa amateeka aga UPDF Amendment Bill efuke act abantu ba bulijjo badde mbawozesebwe then ne Political Parties and Organizations Amendment Bill naye agisayiningeko eyite so eno naye eringa diversion newankubadde ng'egenderamu okulumya kati nga Nalukoola wuliriza nnyo wano ensonga ey'okuna nga amaze okuyisa UPDF Amendment Bill ng'efuuse act nze ndowooza nti kooti nga bwesazeewo nti akalulu kaddibwemu wuliriza nnyo wano nze ndowooza nti ayinza okuba ayina abaana ku lisiti abaana ba Nuupu baayagala naye nga abadde talina ngeri gy'abafunamu bifa akalulu kati nazzaawo kano akasobola okuddamu ne kabakuŋŋaanya agende ng'abapiikingamu nkirowooza bulowooza naawe tuula wansi okirowoozeemu bamaze okuyisa etteeka lya UPDF erikwata abo abambadde ebifaananyizo eby'amagye biki ne babatwala mu kkooti y'amagye ne babawozesa yadde bantu ba bulijjo ayinza okuba yakomezzaawo kano akalulu ng'alina abaana baayagala olwedde abadde akutte bannuwa mutwe beedi mutwe bakireewo Bobi Yanga Gaddafi n'abalala kati ayinza okuba alina abaana babadde ayagala naye nga tabafuna kati ng'ayagalazeewo akalulu kano baddemu bakuŋŋaanire Kawempe agende ng'abalondalondamu tojesigaliza gitambuze tuke ku Kyagulanyi tuke ku Museveni tuke ku Nambi ne Nalukoola n'abanna Kawempe ne bannayuganda bonna. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase enamba yange yeno eri 0707763711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.